Kwaniriza mu by'okwega bino bya Excel 2016 era nga byonna bye tugenda kubanga tuyiga byonna byabayiga oba bya muntu atandika obutandisi naye ate naawe amaze ebbanga ng'okozesa Excel nandikusabye obeerewo olw'ensonga nti bye tugenda okuyiga tojja kubulamu naawe kyobadde tomanyi. Kale nno kiwe twalawo obudde beerawo ate nga tuyiga. Na Excel olayinza okwebuuza Excel kyeki. Bwe twali tuyiga Microsoft Office Word 2016 twanyonyola nti Microsoft Office aba package oba kibeera kitereke omulimu applications ez'enjawulo nga mulimu Word akolesa okutypinga amabaluwa n'ebirala, nga mulimu Excel gwe tugenda okulaba olwaleero ono ng'akozesebwa okukola budget, okukola balance sheets n'ebirala bingi. Era mulimu PowerPoint naye gwe tujja okulaba, mulimu Access owa database, ne mubaamu ne Publisher. Mpitirivu nnyo era tujja kubanga tuziyigako mpola mpola. Excel mu software agwa mu kika kya software gwe bayita application softwares. Application softwares ono ye software nga bwe twayiga akozesebwa ffe application softwares ono ye software akozesebwa gwe omukozesa wa computer okubaako ebintu ebyenjawulo byokola ku computer yo. Era olwaleero tugenda kulaba Excel ono engeri gy'oyinza omukozesaamu okukola budgets, balance sheets n'ebirala bingi. Okusooka okunyonnyola ku interface oba enfaanana ya Excel abaaliwo mu by'okuyiga bya Microsoft Office Word ojja kuweetegereza nti ebisinga byonna tebikyuse. Bw'olaba title bar yaffe ekyaliwo era erinnya lya workbook eno era ogiraba bagita Excel 2016 olw'ensonga nti nagiteresedde oba nagisevinze dda olw'okusobola okwanguyaako obudde nti okusobola okubanga bye tugenda okukolako nabiyingiza dda nagikoze nengisevinga. Bw'oleetegereza waggulu ku title bar era tuyina close, maximize, minimize. Ate ne tubaayo ne quick access toolbar byonna twabira Microsoft Office Word. Bw'oba otuukidde ku eno nkusabuddeyo osooke oyige Microsoft Office Word ate wadde tweyongereyo maaso. Bwe tudda ku ribbon era ku ribbon tulinako tabs zaffe, tulina file, tulina home, insert, page layout, formulas, data, review, view. Jukira nti teweerabira nti twagamba nti tabs zino zisobola okweyongerako okusinziira ku kye batukolako. For example, bweweetegereza oba introduction yaffe nti Excel 2016 ojja kulaba nti tufunyeyo tab endala ya format ate ezze waggulu awo. Nga maliriza okunnyonnyola ekyo, Excel akolera ku rows ne columns. Era column ziri identified na alphabetic letters, ate rows zo zi identified na numbers. Kyenjagala omanye nti column weesisinkanira ne row, tugeze eno F weesisinkanira ne 71, eyo bagiyita cell. Era waggulu wano ojja kulaba cell address nti eno eri F71. So row column weesisinkanira ne row kye tuyita cell mu Excel. Era njagala okimanye nti buli cell ebeera mu one point of data, ebeera mu information oba ebiteekebwamu nga biri mu cell eyo yokka. Obutalya budde tugenda mu maaso okulaba engeri gye tukozesa Excel. Tugenda kuba tuyiga engeri gye tuyingiza data mu Excel.
nga bwe ŋŋambye nti Excel akoleramu rows and columns. Ebika bisatu ebya data akozesebwa mu Excel. Ekika ekisooka kye bayita text. Text biyinza okuba ebigambo obugambo ebikalu nga bw'ogamba nti tugeze Kasima, eyo text. Ate ne tubaawo ne numeric values. Numerics ze zino ennamba 1, 2, 3, 4, ezo numerics. Then ate ne tubeerawo ne formulas. Formulas ze twandiyise ebibalo oba tukiyita ebibalo. Oyinza okugamba nti 6 ogattako 2 n'ofuna 8. So ebbanga lyonna lye tugenda okumala mu Excel, ebbanga lyonna ly'onaamala mu Excel ojja kuba okozesa data wa bika bisatu, kind of types of datas ezikozesebwa mu Excel. Text, ebigambo obugambo, numerics, numbers oba formulas, ebibalo oba ebikuyambaku kubaako ebintu by'obala ebyenjawulo. Njagala tulabe engeri gy'onavigatingamu mu bufunze, gy'onavigatingamu mu Excel. Nga bwe twagambye nti Excel akolera ku rows, zino waggulu ze rows, ndowooza olaba bw'ojja n'okona bw'ojja n'osonga mu column eyo, column oba n'ogikirikingamu ebeera highlighted, era kyekimu bw'ojja n'osonga mu row, era row yonna ebeera highlighted. So twagambye era tugambye nti no column we yeesiŋŋaanira ne row, ekyo tukiyita cell. Kaakati singa obadde olina data mu Excel, mpozi n'ekirala kye mbadde sinaba kukunnyonnyola nti wansi wano ndowooza olaba zino tuziyita sheets. Zino tuziyita sheets. Sheet zikola kye bayita workbook. Oyinza okuba ne sheets empitirivu nga bw'oyagala gye zikoma okukoma, tezirinaako komo mu workbook emu. The whole of the Excel is called up. Singa tukola ekintu kyaffe kino, eno tuba tugiyita workbook, so ng'ate zino wansi ze bayita sheets. Okuteekawo sheet empya onyiga wano ku plus, n'obeera ng'okoze sheet empya. Okugirineeminga osobola okudabo clickinga oba no right clickinga n'ogamba rename. So bwe batyo bakola sheets. Ate okugideletinga era right clickinga n'ogamba delete. Tubadde tuli mu kunnyonnyola engeri gyo navigatingamu oba engeri gy'otambulamu wakati mu data wo ogw'obeera otadde mu Excel. Osobola bw'oba oyagala kuyingiza data mu Excel, kasita oklickinga mu cell eyo, osobola butereevu okutandikirawo okuyingiza data ku keyboard. So ng'ate bw'oba nga already mulimu data, okumukyusakyusa osobola okudabo clickinga era n'oyongerako data. So y'emu ku ngeri gy'oyingiza. Naye bw'obeera already olina data mu Excel, njagala nkulagire wano ku keyboard shortcut, bw'okwata control n'okozesa navigation keys ey'owaggulu, ey'owansi, ey'omu mabbali n'ey'omu bukiika. Ngenda kunyiga navigation key ey'owansi, olaba nti selection edduse mpaka ku cell eri mu data, era ne bwe nanyiga navigation ey'okuddyo ojja kulaba nti cell eri selectinga cell eri mu data yokka. So ako nako kakulu, njagala okayige nti oyinza okuba ng'olina data mu Excel yo, so y'emu ku ngeri gy'osobola okunavigatinga mu data wo ali mu Excel. Bungi nnyo bwe tugenda okuba nga tuyiga mpola mpola, newankubadde nga mu maaso awo nja kukolayo tutorial namba ng'eyigiriza ku shortcuts ezikozesebwa mu Excel. Olw'obufunda bw'obudde katweyongereyo mpola mpola n'ekyokuyiga kye bayita autofill. Excel bamu programming okubeera nga alina ekika kya data
gwasobola okuyingiza automatically kye tuyita auto fill. Okugeza emyezi egiri mu mwaka bw'obeera nga oba ogyetaaga oku January, February, teweetaaga genda ng'ogitayipinga gyonna. Pozi kyenjagala weetegereze buli lw'okilikinga ku seero kasa yaffe ekyuka mu nfaanana. For example oba okugeza bwe ndeeta kasa ku nsonda efuuka drag oba ku layini yonna efuuka drag, ate bwe ndeeta kasa wansi wano efuuka plus. Wano nno we tukozesa ka trick ka automatic fill oba autofill. Ngenda kuleeta kasa yange mu nsonda wano nkirikinge enkwate ndraginge mpaka awo nte. Ndowooza okirabye. Excel automatically afiirinze in emyezi gyonna okuva ku February, March, April, September mpaka ku November, era ne bwe njagala nsobola okusigala nga nnyongerayo mpaka ku December. Ekyo bakiyita autofill mu Excel. Nga bwe nagambye Excel mwangu nnyo. Ebintu ebimu abantu balowooza nti muzibu naye mwangu nnyo olw'ensonga nti ebintu ebimu abikola automatically kubanga ali programmed. Kyenjagala olabe Excel nga bwe twagambye nti akolera mu cells. Seera eno mulimu data naye data tetumulaba, abuzeeyi, omu abulidde munda. So okuviewinga data tugeze oba typings ebintu bingi mu Excel, osobola okujja wakati wa column eno gye nekke tugeze no double clickingawo. Bw'o double clickingawo automatically seera eyo column ye expandinga n'osobola okulaba data atabadde talabika. So nga ate era osobola okujja n'okilikinga n'okwata n'ogaziya gwe kennyini. So saagala ogamba nti ate ebintu byange ebimu sibiraba, so osobola okukozesa enkola eyo n'obeera nga osobola okulaba data wo. Nga bwe twagambye nti so ekyo kibadde kya myezi, naye ate era Excel asobola n'oku autofillinga ennamba okugeza okuva ku emu mpaka ku 2 oba ku 10 oba okuva ku 10 kugeza okuva ku 10 mpaka ku 2. Bwe mbeera wakuzi autofillinga nziserekitinga oba nzichuzinga zonna era nenzija ku ka autofill sign kaffe kano nendraginga pa ndowooza olabye Excel ategedde nti ndi mu sequence eya 10 10 10 10 10. Olaba 10 2 3 4. So tosaanye kubonaabona. Excel asobola okuyamba okukola ebintu ebimu automatically ate nga ebisinga byonna era abikola automatically. Nga bwe kyabadde ku myezi era ne ku naku eza week era nakyo bwe kiri bwe otypinga typings oba Monday. Osobola n'oku abbreviatinga katulabe ogamba Monday. Bugamba Monday katwaginge tulabe. Terevu ndowooza okirabye. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Era bwetuuka ku Monday ngeddayo kisinziira kiwabadde oyagala. So Excel ebintu ebisinga abikola automatically kituyita autofill. Ne bwe gibeera myaka nga toyagala kugitayipinga mu bujjuvu n'ogamba Jan oba kitwandiise January, era autofill amanya nti zino obadde mu myezi. Ekirala kyenjagala omanye z'ennaku z'omwezi. Excel era asobola okuyingiza ennaku z'omwezi automatically okusinziira nga bwe zigenda mu maaso. Okugeza tuli mu mwezi ogw'omusanvu olwaleero wenkoledde vidiyo eno ng'ennaku z'omwezi ziri 21 omwaka ogwa 2021. Njagala weetegereze zino nnaku za mwezi. Singa nzija kansooke nzijewo, kansooke nfunzeemukko wano, kansooke nselectinge ndraginge ebintu bino wansi wano. Singa nzija kanzumingemu katono osobole okulaba. Singa nzija ku ka autofill kaffe kano wansi wano nendraginga nga nzize eno ojja kulaba
eyo era bw'ogiraba kitegeeza nti ebimu munda tebisobola kulabika, so tujja ne tugaziyaamu waggulu okulaba ebibeera bitalabika. Ndowooza okiraba nti Excel addidde ennaku z'omwezi n'ategeera nti zo nnaku z'omwezi okuva ku 21, 22, 23 era omwezi nga gwe gumu. So tosaanidde kweraliikirira mu Excel, tosaanidde kumala biseera nga otayipinga ebintu. Osobola okukozesa ka trick aka autofill kubanga kazimbibwamu mu Excel ate ne kakuyamba oku-organizinga ebintu byo. Mpozi n'ekirala kye njagala omanye nti bino newankubadde twabiyiga mu Microsoft Office Word, okwarranginga n'okuganizinga content, njagala okuselectinga nkilikinze mu January ne ndraginga mpaka wano. Njagala kuganizinga emyezi gino gibeere wakati, so nja kujja mu alignment ngambe center align, ate ennaku z'omwezi ziri aligned right, nsobola ozirekawo. So osobola okufuula bold, osobola okukyusa font type, osobola okukyusa font color, osobola n'okukyusa kyetwandiyise fill n'oteekayo olufill. So genda mu maaso ng'ogezaako ebintu eby'enjawulo, newankubadde nga gye bujja tujja kulaba kyetwandiyise conditional formatting mu maaso awo. So katoyongereyo mu maaso n'ekitwandiyise autocomplete, nti bw'obeera obadde ojja otayipinga ebintu mu Excel, tugeze obadde otayipinga mannya. Excel businga nzijja mu seera eno, ngenda kujja mu seera eno, singa nzijja mu seera eno n'entayipinga oba nenyiga eppeesa lya enter, ne kino kankinyonnyole ddala lumu. Bw'onyiga eppeesa lya enter oba oselectinga seero eddako wansi. So nyize eppeesa lya enter, njagala ntayipinge Kasima, tulabe Kasima. Ndowooza olabye Excel tanninze kumalayo, akizudde oba ateebereza nti ninayo erinnya olwedde lye natayipinze Kasima, kati akirowoozeza nti njagala kuddamu. So nyinza okunyiga enter okukonfaminga nti ekyo mbadde njagala okuwandiika. So ekyo bakiyita autocomplete. Wali tunyonyodde ku autofill, naye kino bakiyita autocomplete, nti oyinza okubadde kyonna kyoyagala okuwandiika naye ng'ate wakikozeeko dda mu sheet eyo. So Excel asobola okukuyamba oba okukimalayo automatically. Mpozi n'ekirala kye mbadde njagala omanye, ngenda okugamba nti M2 nina kye njagala olabe. Ngenda kuselectinga cells zino bbiri, dragging empaka wano. Tugambye nti bw'oba oyagala okuselectinga cell edda wansi onyiga enter, so nga ate oba oyagala okuselectinga cell edda maaso onyiga tab, ng'era bwe twalaba mu tables mu Microsoft Office Word. Naye ate oba oli awo oyinza okuba nga otayipinga omalayo line ate n'odda waggulu. Kino kiba kyangu nnyo nti bw'oba ogenda kukola bw'otyo oselectinga cell z'ogenda okubeera ng'otayipingamu. Oba okiraba, njagala wekkanye inselectinze okuva ku eno esooka mpaka wano. Kati bw'otandika okutayipinga, tugeze 10 n'onyiga enter, cell eyo wansi ejja kuba yeri selected. 2 n'enyiga enter, 15 n'enyiga enter, 56 n'enyiga enter, 56 n'enyiga enter, 10. Bw'onyiga enter, Excel addayo n'aselectinga cell eddako waggulu. Oba okirabye? So ne kano keyambise nnyo naddala nga oyinza okuba oli mu kufiiringa data mungi nga tolina budde buddayo ku kasa, ate kulabika nga odda mu kuselectinga cell ku cell ne kasa. So kikwanguyira nnyo okubeera nga ebintu bibeera byangu ddala.
ng'okozesa osooka n'oselectinga cell z'ogenda okuyingizaamu data gwe okanya kunyiga enter. So naako osobola okeyambisa nga okozesa Excel. So ebyo tusobodde okuyiga wano mu kuyingiza data okunavigatinga autofill ne autocomplete. Bw'oba nga olinakyo gezesaamu, sooka opozinga video, gezesaamu ku kompyuta yo ate okomewo tweyongere okuyiga. Katugende mu maaso ne formulas and functions. Wano wali omulamwa omukulu nnyo ogwa Excel. Kubanga singa tezandibadde formulas and functions kitegeeza Excel yandibadde takyalina makulu. Formulas and functions ze zikozesebwa okulabika nga tukola ebibalo eby'enjawulo ne Excel. Zino ze operators oba formula operators wali tubiyita obubonero okugatta, plus kita addition, okwawuza, subtraction, okukubisa oba kye twandiyise multiplication. Multiplication tukozesa star. Yes, ne tubaawo ne division, ne tubaawo ne power, ne tubaawo ne and, equals, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, then ne not equal. So njagala tulabe tukozesa tutya operators zino. Yes, zino ziyitibwa operators. Njagala tulabe tuzikozesa tutya mu Excel okwanguya omulimu gwaffe. Nga bwe nagambye, nsuubira kati essaawa eno naawe wooli otandise okitegeerera ddala nti Excel ddala mwangu. Yes, Excel mwangu nnyo ddala. Twagala tulabe okugatta oba addition tukukola tutya mu Excel. Mu Excel bw'oba ogenda kuyingiza formula olina okusooka okuyingiza kye twandiyise equal sign. Otandika ne equal sign nti equals, era wano wengenda okunnyonnyolera kye twandiyise formula bar oba okitegeera. Osobola okuyingiza formula mu cell mw'oyagala okugatta oba okuteeka results, oba no selectinga cell eyo nga bwe ngiselectinze. Olaba wano mu cell address egamba ndi mu cell J5. Bwe nzija bwe nti eno J, then eno column ya 5. So wezigattidde ye J5. So eno gye tuyita formula bar. Formula bar oba wa 216 formula bar osobola ogigaziya. Tugeze bwe tunajja mu maaso eyo nga tuyiga ebyokuyiga ebiri advanced, tujja kutuuka nga tulina formula gye tugenda okutypinga nga nnene. Tugeze singa tunatuuka ku if arguments oba if statements, ojja kulaba nga ekyamazima oluusi kigejja nga weetaaga okugaziyaamu. So eno ye formula bar. Bw'omala okuselectinga cell mw'ogenda okuba nga oyingiza formula, osobola okujja buzi ku formula bar n'ogamba nti equals. Wano we tujjira ku formulas and functions, bw'ogamba sum, ndowooza olaba Excel azuula formula eyo gy'oyagala okukozesa. Njagala wekkaanye ne mu cell eyo bye ntypinze mu formula bar era bye bimu ebiri ne mu cell eyo. So byonna bikola kye kimu. Formula oyinza ogitypinga mu cell, oyinza ogitypinga mu formula bar, era still ekuwa results ze zimu. So katugende maaso tulabe engeri gye tusobola okugattamu zino zonna. Now okugatta kwa mirundi ebiri oba esatu, tuyinza n'okusingawo. Katugambe nti equals, ngenda kugamba nti sum. Bwe mmala okugamba sum, nzije nselectinge cell eno. Equals sum open bracket. Yes, ekyo njagala okimanye nti bw'oba okozesezza enkola eno olina okuopeninga brackets, then no selectinga oba no so clickinga oba okutypinga cell address eyo. Tugeze 50 eno erimu F5. Okay, nsobola okugamba nti F5
ndowooza ogirabye olugitypinze wano ebadde selected wali naye oyinza n'obutagitypinga n'ogamba equals open brackets n'ojja buzi mu sseera eyo n'ogikilikingamu automatically bagigattawo wali. Ngenda gamba plus, for example ngenda kunya ku keyboard yange operator plus ngambe 50 plus 25, yes, then closing a bracket nyige enter. Nozo mazo olaba bwe nkilikinga mu sseera eno wano mu formula bar ndaba formula gye nakozesezza okufuna results zino, naye jjukira nziridde ataano nengattako 25, naye twagala tulaba ati engeri gyo ogatta zino zonna, how you add them all. So oyijja kugamba ngenda ku deletinga nzire muto ngambe nti equals, tugenda kukola kye bayita range. Range kitegeeza nti okuva wano mpaka wano. Yes, ekigambo range kibinche nandi kinyonyodde mu Luganda nti equals sum open brackets tugambe nzije nyige ku atano, nyinza okunyiga ku atano ne nyiga semicolons blend mpaka ku 25 ne closinga ne hittinga enter. Oba okirabye ekyo njagala nkikuddiremu okitegeere. I have picked the range, that is picking the range okuva ku 5 mpaka ku 25 nga neno ngitwaliddemu. Ku picking a range okozesa budot so bili bayita semicolon. Ng'okozesa semicolon. Naye ate oyinza okudraginga obudragings n'ogamba equals sum open brackets n'ogamba nose dragging about nti no dragging okuva ku 50 25 mpaka ku 25 gwe no closing up closings no nyiga enter. Eyo emu ku nkola gy'oyinza okugattamu. So nga ate osobola n'ogatta obugasi n'ogamba nti nzogamba bugambi nti 10, like for example tugambe 100 plus 20. Oh no, osobola okugamba nti equals 100 plus 20, that is 20. So osobola okugatta mu nkola eyo oba no ogatta mu nkola ziri endala zetulabye. Njagala tweyongereyo ne operator eya subtraction still tujja gamba nti equals tupickinge tugambe 5 tugambe minus 2 tuhitting enter. That is it. Tugende ku multiplication. So multiplication, the inbuilt formula is called the product. Oyinza okugamba nti equals no typing ekigambo product no product, yes, equals product equals product the product of tugambe nti the product of 98 times 74, then no closing a brackets no hitting a enter. So chenjagala wekanye nti bwoba wamaze dda okukola formula yo zino ne bwe zikyuka formula automatically ekyusa results. For example 98 singa tugamba 98 time netugamba ateeka 1 tufuna 196. So wano twagasse 100 to 20, but let's assume twagambye nti equals the sum of from here to here equals
the sum open bracket the range of these cells natugamba tugamba enter, that is 100. Singa tukyusa any value tulabe ku division. So division the inbuilt formula is quotient ogamba nti equals quotient opening up brackets. So njagala wetegereze opening up brackets egamba numerator and the denominator. Numerator kitegeeza nti oyagala ennene gyogenda okugabiza mu ntono. Oba kitegeera. So ngenda kujja nnonde ennene tugeze 40. Okay. Then comma let's just be straight tugambe nti then divide by 12 to closing a bracket. We have entered a few elements of this function. Okay. Let me ku division kyangu nnyo ogamba bugambi equals the inbuilt formula is called quotient no opening up brackets. By opening up brackets ekunyubuza numerator ne denominator. So katunoonye enene eri 40. Zino values ozaawula na comma ogamba nti comma dividing mu 12 divided by 12, then close the bracket oba galawo bracket ogambe enter. Noza kyekyo ate kyenjagala omanye nti zonna bwe zikyuka tugeze eno 40 bw'ogidividinga mu 2 ndowooza okirabye 40 bw'ogabiza 2 ofuna 2. So that's how division is used in Excel. Bote bw'ogikozesa mu Excel era tuyinza n'okukozesa range nga bwe twalabye waggulu wali. Then katulabe engeri gy'okozesa power oyinza okugamba nti equals twagambe ogenda kuyingiza formula otandika ne equals n'ogamba nti let me open the bracket ngambe nti tugeze 30 bw'ogattako 10 then closing up brackets nengamba to power 2 nenyiga enter. So tugeze bwe tukyusa oba mu values zaffe nga bwe twagala nti lw'okyusa mu values results zikyuka automatically. Tuyinza okugamba nti eno yabadde 5 n'eno nebeera 5 10 to power plus 5 bw'ogattako 10 to power 2 tugeze bwe tutuuka mu results it is f9, that is 5 f9 plus g9, f9 plus g9 to power 2 equal 100. So both bw'okozesa the exponential operator mu Excel. So katweyongereyo ne and nyangu nnyo onyiga bunyizi equals the then ogamba and oyinza okuba oyagala okugatta ebigambo ne numbers. So tekirina osobola okulifalinga anything like tugeze bitinga gye gibadde oba miyembe ana oba results zaali ana. So that's how you can use the and. So ezo zibadde operators. Then katulabe engeri gye tukozesamu ze tuyita logic comparisons.
So zino zituwa true oba false singa tuba tukozeseza zibata logical comparisons. So tugeze equals nenyiga mu cell eno nti eno yenkanankana ne eno nenyiga enter egambirawo false. Naye njagala wetegereze nti tugambye HF to H singa neno ngenda nenjifuula 455 nenyiga enter egambirawo true because this one equals to this one, but if they don't equal then egambirawo tugeze njufudde 300 egambirawo false. So yemu ku ngeri gy'oyinza okukozesaamu logic comparisons eya oba operator ya equals. So katulabe era mu ngeri emu gy'oyinza okukozesa eya greater than oyinza okugamba nti tugambe equals 10 is greater than say eno nenyiga enter egamba false kubanga 10 tesinga 200 oba okitegeera. So naye ate esinga eno njifuula omutwalo tugeze 10,000 engamba enter jagamba true because twagambye nti this is H12 cell H12 values ezirimu zisinga values ezirimu C12. So volaba egambye true naye singa values zikyuka oba abiri egamba false. Okay, so boyinza okukozesa eya greater than so nga ate mu ngeri yemu era tusobola okukozesa okulaba engeri gye tukozesaamu the less than. The less than comparison era osobola okugamba equals kyenjagala omanye nti si ku numerics wokka oyinza okuba nga you are comparing text oba comparing na text era still ukikola bulungi. Tuyinza okugamba nti Austin tasinga Rally engamba enter true because these texts are not the same. Naye singa neno njirayo nayo nenjifuula Austin ojja kulaba no is less than like ndako katono yes tugambye nti no tukozeseza comparison ya less than tugambye nti Austin tugeze mu double clickinga mu cell so kulaba tu comparinze Austin ne Rally tugamba nti Austin ali less than Rally negamba true. So if you make the text the same then it will give you a false. Okay, a false result. So we can delete this and we compare to our numerics netugamba nti equals 45 is less than 78 and we hit enter. So that is true unless otherwise when the values change then it will give you a false. Then katugende tulabe greater than or equal to. So singa tugamba nti equals 800 is greater than or equal to 70 tugamba enter true because lunana esinga nsanvu. Nenjagala tulabe singa nsanvu tugifuula 9 oba okitegedde kubanga twagambye nti lunana esinga oba yenkanankana so nga ate okwenkanankana kitegeeza nti erina kuba exactly oba ngekka wansi. So singa tugamba eno nayo tugifuule 9 era ejagamba true. Singa tugamba tugifuula 5 kubanga twagambye nti
eno esinga oba yenkanankana neno. So bwe ziba zenkanankana wano ejja kugamba nti ekyo kituufu. Bweba eri wansi ejja eno bweba eri wansi ejja kugamba kituufu. So katulabe nti tugende mu comparison ya less than, tugambe nti equals G is less than or equal to, nti eri less than oba yenkanankana ne 9, tugambe enter, jagamba kituufu kubanga eno ntono ate teyenkanankana na 9. Naye singa eba nnene obanga eri ddala 9 obanga esingako tugenze 10 ejja kugamba fails kubanga okusinziira ku gundi gye twagambye nti G15 which is this one is less than, ate this one is greater than, ogiraba already esinga 9, so ensonga lwaki etuwadde fails. So bwe tugende ku logical operation ya not equal. Not equal oyinza ogamba equals 40 not equal to 100. True. So nga ate 40 bebeera yenkanankana n'ekikumi wano ffe tufuna results eza fails. So nga ate bweba ekka wansi kiba kituufu ekyo nti teyenkanankana na 10. So those operators and logical comparisons nga bwe zikozesebwa mu Excel. Kyenkusaba zigezeemu zitegeere ate manya enkozesa yaazo, kikuyambe okubeera nga osobola zikozesa naawe mu Excel. So katulabe engeri gy'osobola combininga functions. Tusobola okugatta mu kukubisa. Njagala the sum, for example, the sum of 5 plus 5 and then to power 2. Okay, so oyinza okugatta formulas and functions bwotyo. Genda maaso ogezeeko n'ebirala ne functions endala osobola ozigatta nazo mpolampola mu kintu kimu. So wansi wano twagala tulabe engeri gy'osobola okufuna total average. Oluvannyuma lw'okuyiga bye tuyize waggulu, twagala ate tulabe engeri gye tuyinza okubyapplyinga. Tulina wano kye tuyita Kanel Technologies monthly earnings. So tulina emyezi okuva ku January, February. This is the first quarter of the year. Simanyi mwaka ki. So tulaba nti Austin mu January yafuna $45,000. Twagala tumanye mu January Kanel Technology yasaasanya ssente mmeka ku bakozi. So bw'onyiga enter nojja onyiga ku auto sum pa mugamba auto sum oba kanzije butereevu ngambe nti auto sum staddewo equals nyizewo auto sum ne epickinga a number a range of cells automatically. Naye njagala oddeyo weetegereze nti kati enayo ne cell gyeselectinze gye tutaagala, so oddayo n'odraginga mpaka kwa number of cells z'oyagala kwenoonyiga bunyizi enter. Boom, ndowooza olabye omwezi ogwa January twasaasaanya obukadde 3,38. So trick enyangu ennyo, teweetaaga ate kuddamu kugenda nga okola kintu kyekimu. Awo tukozesa ka auto fill cafe, ngenda kakozesa dragging boom mpaka wano. Twagambye bw'olaba eno kitegeeza nti ennamba oba values eziri omwo nnene nnyo nti tesobola kubeera visible. Osobola okujja n'ogaziyaamu ku cells oba no double clicking waggulu wano wakati wa column ne column nesobola okuziviewinga. Oyinza okuba weebuuza sente zibeera zitya nga automatically ziri mu Uganda shillings. Wano wengenda okunnyonnyolera kye tuyita cell format nti cell tugeze cell eno
by default esobola ogenda mu text oba negenda mu essente oba currency naye ogenda no formatting tugeze bwe selectinga cell eno ojja kujeno wano opickingira which kind of data oba data kikaaki gweyagala abeere nga ayingizibwa mu cell eyo era Excel abeera strict nnyo toyinza kuyingizamu data mulala okujjako oyo ateekeddwa okuyingizibwa mu cell eyo so okukola Uganda shillings nazze ku more number formats bw'ojja ku more number formats ojja no pickinga currency njagala wetegereze nti na mpickinze cell eno so decimal places saagala naye wano ku symbol wojja ku drop down n'onoonya Uganda shillings oyinza obutaginoonya no typinga butimes ku keyboard yo UGX so UGX is Uganda shillings so bwe ngamba okay kitegeeza nti buli namba gye natypinga wano ne bwe ngamba nusu 7 nenyiga enter bajja kuteekako aka UGX so genda maaso kigezeeko eyo ngeri gy'oformattingamu cells oyinza okuformattinga column number oba row number tugeze nojja nogiselectinga bwoti nogamba nti row eno yonna njagala ebeere nga content agendamu ali mu currency of this format so kigezeeko olabe bwe kikola so mu ngeri emu era tugenda kujja wano ku total jukira eno total ya wano n'eno total ya wano katulabe engeri gye tuzifunamu wano enda kujja ku formula ngambe auto sum ngambe bugambi nti enter era obutamala budde selecting nkozese auto fill boom paka wansi awo nja kuba nsobodde okufuna total ezaawo so average tugamba equals no typing ekigambo average equal range oyinza okugamba nti range noziselectinga mpaka wano no closinga no hittinga enter so that is the average era mu ngeri yemu ngenda ku draginga mpaka wano ngende ku median ngambe equals median opening brackets selecting a range closing brackets hitting enter era dragging across changu nnyo njagala naawe okigezeemu okirabe so tugende ku maximum what is the maximum equals maximum equals max open brackets I drag I close the brackets I hit enter ayasinga okufuna sente wano 95 yaliwo Lawrence Sembatya n'oludiini oyo Sembatya Lawrence so bwotyo wenani yafuna maximum payment bukadde 365 woyira Michael mu Apple yafuna sente mpitirivu so katugende ku minimum equals mini ndozo bila abili abbreviated no gamba open brackets no selectinga no closing brackets hit enter kozesa autofill jangu mu nsonda wano boom so yengeri yemu era jojja okuzifuna wano equals average open brackets choosing a range close brackets hit enter autofill double clicking wano ebibadde biri munda bisobola okulabika so bwotyo bw'osobola ocalculatinga average total median maximum and minimum ngeri enyangu ennyo bwetyo genda maaso bigezeeko pausinga video wekiba kyetaagisa bigezeeko ate okomewo ku video so katugende ku median tulabe equals median
open brackets, I select the range, paka 1, I close the brackets, I hit enter, nzije nkozese autofill. Era yenkola yemu jengenda okukozesa ku maximum ngambe nti equals maximum open brackets range of this number of cells, I close my brackets, hit enter. Lokitinga enter nzije ku autofill, boom, awo nawo nfiringewo ku maximum era nzije because this is minimum. Good. Meaning open bracket, I select the range of cells zenjagala, hitting enter, nkozese auto fill. So bote bw'osobola okufuna era ojja kwetegereza nti bwe weetegereza mu minimum ya wano ne maximum zonna values ze zimu. So kyenkusaba genda maaso obigezeeko ate olabe. Katugende ku kye bayita cell reference. Cell reference ebbanga limaze nga nsomesa Excel, bantu bangi absolute ne relative cell address bibabonyaabonya. Naye nga relative cell references zo zikyuka when a formula is copied to another cell. Absolute references, on the other hand, remain consistent no matter where they are copied. So relative, singa wetegereza wano formula gye tubadde tukozesa relative nti bw'okebera wano olaba nti formula yabadde e to 25 ate bw'okebera wano eri e26 to h. So zabadde zikyuka nti double clickinga ekulaga nti yabadde yazze ku column eddako byabadde gatta. So nga ate the absolute tulookinga column oba cell ne tukakasa nti value gye tukozesa eviira ddala awo. Katukigezeseeko tulabe. So relative is just column and row. Then the absolute, you lock the column ng'okozesa the $sign. Column ne row osobola birookinga ng'okozesa $. Then ne tubaawo ne mixed reference naye tugenda giga gye naye kasooka tulabe absolute ne relative. So relative tugirabye wali emabega nti nno kanswe nti ogitegedde bulungi nti wano tubadde tukozesa relative cell address nti this address zibadde zikyuka okusinziira ku row ne column gye tubadde tuddaku nti formula gye twasoose okukola bwe njidabo clickingamu wano okugiraba ya summing up okuva ku E, that this is E25 ne mpaka ku H25. Naye ate bwe twazze mu column oba mu cell eddako wansi era nayo yakoze so yabadde formula eri relative nti eddako buzi wansi. So nga singa tubadde twagala okubeera nga tugatta a specific number, tugeze wano bwe twabadde tulina 9 nga twagala buli kitugatta tubeere nga tukigattako wano, tuba tulina okulookinga to this cell okukakasa nti buli result zaffe ziri generated okuva ku that number of cells. So kyetugenda okulaba kyetuyise absolute. So relative yo tugirabye osobola okukozesa autofill ne absolute tosobola. So katusoke tukigezeemu wano tulabe. Okay, so already wano nataddewo formula results njagala ogirabe. Nagambye nti D14 which is this one nengi multiplyingamu ne K12 ndowooza ogiraba. Naye wano nalokinze column ne row. Okukikola ekyo
ku keyboard yo okozesa bw'oba okozesa Excel okozesa F4, bw'oba okozesa oba okozesa Libro oyinza okozesa Shift ne F4. Ne njagala tugideletinge tuddemu buto tulabe. Tulina Kanel Media June 2021 payment bill. Era engeri gisasulamu abantu nga tubasasula buli ssaawa. Buli ssaawa abakozi baffe tubasasula nusu 15,000 buli ssaawa z'abakoze. So wano tulina Tendo Angela yakola essaawa 23, AJ Austin yakola essaawa 48, Sembatia Lawrence yakola essaawa 5. Muguluma Tony oyo muwebizinga yakola essaawa 10, then Kakembolo Nadi nakola essaawa 3, ate Kyeyune Martin nakola essaawa 5-6. Twagala tulabe nga tukubisa essaawa ne ssente ze tusasula, tulabe buli muntu kye yakola. So njagala tulabe nti singa ngamba nti equals ne ngamba nti 23 times this one nenyiga enter, sente ejja kumpa ze zimu. Naye wano aka autofill singa nkakozesa tugeze ne dragging, olaba nfunye 0 olw'ensonga nti yo ekozeseza kye bayita relative cell address, nti singa ndabu clickinga mu cell eno ndozo olaba picking the results ezidda ku cell eddako ate nga of which tewali. So twagala tulookinge to this cell which is called the absolute cell address. So ngenda ku deletinga bino tulabe engeri gye tukikolamu. So endagamba nti equals 23 times this one, then olumala ogiselectinga bwentyo ngenda genda ku keyboard yange nyige F4 omulundi ogusooka, kitegeeza nti $sign bagitadde mu maaso ga column ate ne mu maaso ga row. So bwe nyiga enter nja kufuna sente ze zimu, ate era ne bwe dragging ku autofillinga boom mba nsobola okufuna sente. Ndowooza njagala olabe buli cell gye ndabu clickingamu eraga nti results ziri generated fixed to the other cell. So ekyo kye bayita absolute cell reference. Kyangu nnyo bwe kityo. Osobola okulookinga, for example osobola okulookinga column yokka oba cell yokka, nti for example singa ngamba nti 23 27 wano nengamba 45, singa nzijjawo nengamba nti equals 45 plus 23. So F4 ekuwa options. Option esooka nti it locks elookinga column ne row, boddamu noonyiga F4 elookinga row yokka, ate boddamu noonyiga F4 ne lookinga column yokka mpaka loddamu noonyiga ne clearinga out. So oyinza okubanga oyagala you want to accumulate some results from a specific whole row, njagala ogende maaso wekigezeeko olabe. Mpozi wano wennyini wenjagala okukulaga kye bayita okufreezinga zitwandiise rows and columns. Osobola okuzifreezinga, for example ojja ku view nogamba bo clickinga tugeze wano nogamba ndowooza katufreezinge panels tulabe. Yes, wano freezinze panel eno waggulu. So oyinza okubanga this is like a payment per hour, what you can freeze this panel nobeera nga osobola okuscrollinga neyo nesigala nga bweri. So genda maaso kigezeeko ate ompa feedback. So twagala tugende kulabe kituyita mixed cell address. So jjukira nti reference tulina kamali kwan freezinga. Reference tulina relative, absolute, mixed, referring to another worksheet and referring to another workbook. So katusoke tugende tulabe mixed cell address. So mixed cell address kansoke nzije ndelitinge bino byonna. Okay, mixed cell address
For example, eno table nagikoze automatically naye teri automatic nga bwolowooza olw'ensonga nti I had to go. So kino kinabadde nnyonnyolako nti bwewetegereza mu kansoke zooming in osobole okukiraba obulungi. Bwe ndaba clickinga, this was the results. Nalookinze wano, nalookinze B13, that is nalookinze low, then nendookinga ne column ya C2. So katukikolemu naawe olabe. So this is a multiplication table. So it is equals this one. Okusobola okugirookinga nenyiga F4 mpaka kwenkakasa nti I have locked the column, then times or multiply, it is times, then this one eno nyina okukakasa nga ndookinga the low, so like $sign eri mu maaso ga 2, which is this one also. So when I hit enter, so I get 1. So how do I automatically apply this function to the whole of this? So chokola, I'll come, I right click, I say copy, then I select the whole of this, then nengamba nti paste, boom, ozolabye. So buli tugeze 6 times 6 is 24, 7 times 6 is yes, so 7 times 8 is 48. So yengeri gyosobola oyinza okuba olina data, tugeze this multiplication table. So that is how you lock the mixed. So nti nakalinze nga multiplying, so kitegeeza nti bwe yagudde kweddako ya multiplying this times this, then this times this, because eno nagisibye, then naye this one nasibye column yokka, not the low, naye ate wano nasibye low, so nesigala nga multiplying kweri waggulu. Newe tujja wano olaba nti eki nsomesa abantu bakulu. So genda maaso kigezeeko olabe. Mpozi nga situnamaliriza byakuyiga byaffe ebyolwaleero, katulabe ate kyetwayise referring to another worksheet. Okureferringa ku another worksheet oyinza okujja nogamba nti okugeza wano njagala total nengamba nti equals nenyiga ku worksheet endala nenyiga mu total eno boom. Bwe ndabo clickinga mu results zino, ndabo clickinga ekulaga nti the formulas and functions equals formulas function of H32. Formulas and functions yeno worksheet gyenajje results. So yengeri yemu joyinza okulifalinga ku another worksheet, so nga ate okulifalinga ku workbook erina kubanga nzigule, so currently sina workbook nzigule, naye era okola nkola zezimu osobola okulifalinga ku workbook endala, naye erina kubanga nzigule. So mu byokuyiga ebiddako tugenda kuba tulaba engeri gy'osobola okikolamu. Weebale nnyo kuyiga ebyokuyiga bino ebya Excel for beginners oba abantu abatandikirwako. Tosubwa ate byakuyiga binaddako kubanga tugenda kubanga tuyiga zetwendise if statements mu byokuyiga ebinaddako. Teweerabira ku likinga ate n'okugabanako n'abalala ate wamu n'okusubscribinga ku channel eno.
tusisinkane mu byokuyiga ebinaddako.